Osibyo tagwe omulungi akyekuumidde ku page eno munnange nkwebaza jona jokola era nenebaza ne Katonda okubeera nga akyakunkumidde gwe omulungi. Gwe eyakatwegattako nga gwe gusose okulaba videos zaffe zino, you can get part of the family ng'ogenze no subscribing ku page yange nonyiga no notification bell okubeera nga ate information eliko clarity bwefuluma munnange gwe asooka okugifuna. Olunaku olwaliro tugenda kwogera ku Dr. Jose Chameleon heavyweight, tugenda kwogera ku mukyala Spice Diana ebibye bitabuse tutabuddwa ddala kiki ekituufu, tugenda kwogera n'omukulu owa fashion ono nga twogera ku Abrayanz, byonna tugenda kubimanya. Nga tutandika omukulu Chameleon twagala okujjukiza nti emabegako yava mu nnyumba ye ey'esseguku nga kati we twogerera amaze omwaka mulamba nga tagibeeramu. Okusinziira ku sources ezesigika kiteeberezebwa nti omwami ono ennyumba yagitadde ku sell era nga anoonya muguzi asobola okubeera nga ye ne family ye babeera ddala mu America. Munnange ebbanga lino lyonna ery'omwaka gwe bamaze babadde tebakyabeeramu mu ggwanga Uganda, ngera omukulu ono alinnya ennyonyi n'agenda mu America gye yafuna obutuuze owamu ne family ye. Okusinziira ku nsulo ezesigika kiteeberezebwa nti omukulu yasazeewo atunde ennyumba eno asobole okubeera nga asenga Entebbe naye gy'ayagala okubeera nga abeera n'ennyumba. Information endala efuluma bagamba nti abamu mbu omukulu alina okutya nti omwabegako engeri gye yatirawo omuntu mu nnyumba ye nga bwe twamanya munnange omuzimu gumuyigganya. Naye byonna nga bwe njogedde nti bikyali mu mbu clarification bwe naabeera efulumye ate nakyo tujja kiteekako stamp tukikuwe gwe omulungi. Nga tukyali ku mukulu y'omu Dr. Jose Chameleon ye agamba nti ennyumba eno agyagalamu ssente asobole okubeera nga ate munnange abeera ddala United States of America, kubanga kitaga era kiteeberezebwa nti omukulu ono yali yayagala dda okuvacatinga ave mu ggwanga Uganda abeere nga ate munnange agendera ddala mu States okuva mu mwaka gwa 2013 wabulawo politics we yagirawo n'asalawo alindemuko. Byonna tujja bikuwa. Nga tuvudde ku ludda olw'omukulu Dr. Jose Chameleon tugenze ow'omwana muwala Spice Diana. Omwaka guno omu na myaka 2 egiyise bwe twogera ku entertainment ne tutwogera ku mukyala Spice Diana obeera twogedde ku industry ye Uganda, omukyala ono akoze ebyamaanyi ku myaka gye emitobambi wabula we twogerera engeri gye yavuddeyo n'avumirira awards eza Janzi Awards ezategekeddwa munnange wali ekkololo ebintu birabika bimutabukidde. Abantu batandise omusojjasojja bamugamba nti tubadde tumanyi olina omutima omulungi naye wanyiiza olw'okuba tewawangudde awaadi walowooza nti neera gwagenda ogitwala naye ate ne bagiwa omwana omuto omulala azawi lwaki obeera n'omutima omubi bwe guti. Abantu bambi bamwogeredde naye ye yavuddeyo n'agamba yadde mugamba nti nani n'omutima omubi abamu mutandise n'ogamba nti neyanjogera trash oba nnyimba trash munaye sijja kuterwa nsonga trash gwe mugamba abantu bange bamwagala. Nga tukyali ku mukyala y'omu ono Spice Diana nga abangi bakyali ku nsonga ezabaddewo munnange ate ku awards ezo eza Janzi Awards zennakutegezaako emabegako ez'okubeera nga abantu balwanaganye yebyo yabivuddeko dda kubanga she's talented era ye kyakola kimanyi. Nga mu kaseera kano we twogerera twabadde tukyali awo n'atukasikirayo obufaananyi munnange ye n'atutegeeza nti mwe mukyali awo mukyefuula nti mukyali mu lockdown mukyefuula nti munnaye mulinda January 1 atuuka economy balyoke bagigule. Waliyo nno abantu waneno mu nsi yattu Uganda nga bo covid teyabakosa era nga bo ebyo ebya curfew ate manyanga bapoliisi kubagoba ate munnaye manyanga kusasula bapoliisi tebikyabakwatako bo bagenza mu maaso n'obulamu bwabwe obwa bulijjo lw'ensonga we twogera yabadde ali 40 munnange 40 eno nga tagenze kulambula ng'omukyalo ono tagenze nga ambasada ng'omukyalo ono munnange tagenze ng'omuntu agenze okulabayo abantu be. Omukyalo ono ekituufu kiri nti yabadde agenze kukola kivulu era nga bannange abantu bamulaza omukwano abantu be 40 munnaye bo ekintu kya lockdown bakyesonyiwa dda yadde ffe tukyali eno tuwoza muzeeyi agenda tuggula mu January ye yakoze ekivulu era n'abantu abayitirivu bayingidde munnaye ye n'agenda mu maaso n'okukola ekyo kyalowooza nti wekituuka ku kya microphone she does what she does best. Munnange omukyalo ono ye we twogerera nakati gy'akyali yalese abantu bano nga tebali kyekimu lwa nsonga buli muntu yabadde aboyaana nga
ng'agamba bannaye Spice Diana mazima ddala emuyimbi gwe tubadde twetaaga. Teekomye ku ekyo yagenze maaso n'okulambula 40 nga 40 n'agenda mu bibira eby'enjawulo n'agenda mu biyiriro eby'enjawulo kubanga bambi yabadde amaze okukola ki okukola ogwamusasuddwa. Omukyala ono yagenze maaso n'okunyumirwa nga mwe mukyali eno mukyamuvumirira ng'awaza we yamututteko awaadi. Munnaye bye temumulya yagamba mwe mukola ki mwe mumanyi nze wekituuka ku kya microphone wekituuka ku ssente nze munnaye ebyo byonna byonna mbivaako n'enkola ekyo kyomanyi obulungi okukola ekyokuyimba era ekyokuyimbira abo abawagizi bange abategeera nti wekituuka ku music omuntu yakayaka gwe balina okwesiga mu industry y'abakyala abeera omukyala Spice Diana. Munnange eyo nno tugenda kujjayo nayo ew'omukyala Spice Diana tugende maaso n'okumanya biki ebyatuuse mu fashion industry eya fashion etuuseewa era nga munnaye mukulu Abrayanz naye ate yakitutte ku level endala nga bw'ogenda omanyaamu kaseera kano kennyini. Munnange bwe twogera ku kintu fashion abasinga bajja ne bamanya the fashion star gwe twesiga bw'ati omukulu Abrayanz. Omwami ono we twogera ebyo bye bagamba mbuneera what happens in Juba stays in Juba byonna byonna babigyewo lwa nsonga abantu abali ku sayidi eyo eya boda bantu baffe we twesiga bazze ne batugamba nti neera omukulu amanya g'amatuufu amanyiddwa nga Ahumza Brand ffe gwe tuyita Abrayanz ye omu ku bantu abasinze okushokesinga engoye wali eri mu Black's original fashion show nga bagamba fashion show eno njagala okujjukiza munnange nti abantu baffe bategeezezza nti gwe mulundi gwayo ogwasoose okubeera ng'ebaawo era nga yategekeddwa wali eri ku Bros Resort Riverside muli mu South Sudan era nga bagamba nti neera abagitegese be bali aba Novik Model Management newankubadde omukulu nti asobola kuteeka Asfaz Awards ze ezibeerawo wano mu Uganda ezimanyiddwa nga Abrayanz Fashion Awards kino tekyamuganye kubeera nga ate munnaye abatuliraanye abalaga nti ekya fashion yadde pandemic ekyagenda maaso nze tekijja kubeera nga kiŋŋaana okubeera nga nshokesinga when no one is watching collection yange. Omukulu ono yagenze maaso era n'abeera nga alaga creativity ye ng'agiraga abantu be South Sudan munnange. Omukulu ono wano wenyini we yaliridde obuyinja era he said to have hit everybody eyabaddewo ng'abagamba kimu if fashion was a person yandibadde Abrayanz omukulu ono munnange wano we yagambidde nti yadde Asfaz tiziyinza obeera ng'omwaka guno tezisobodde kubeerawo munnange nze Africa awamu n'ensi yonna nina okgenda mu maaso okubeera nga mbalaga nti na no one is watching collection y'emu ku bintu ebya buli omu byalina okubeera ng'ate munnange abeera nabyo. Ebivudde ku sayidi eyo byonna byonna mbikutuusizzaako munnange gwe omulungi era singa ekintu kyonna kyonna kina coming up njabeera njikuwa weebale kubeera nga otambudde naffe okuva gye twatandikidde okutuuka wano wennyini wetukomye bye bye.